Akaliba akendo okalabira ku mukonda. Mu kanyomero kaffe eriiso ly'omukulu tutunuulidde obubonero bw'oyinza okulabirako omwana akyali mu lubuto. Empisa zaaneeyisaamu ng'azaaliddwa. Abanga kirungi nnyo omukazi ow'olubuto obuteetoola kuba n'omwana gwagenda okuzaala bwe yeetoola n'omwana kamukwata. Ng'ettutu erifumita nga likyali tto ne bano bakunnyonnyola omwana alina ttendekebwa ng'akyali mu lubuto lwa nnyina ng'embeera nnyina z'aba yeeyisaamu n'omwana zimukwata. Bano bagamba omukyala w'olubuto yandyewaza emize emingi ng'obubbi, obwenzi, okulwanalwana n'ebirala kuba ebyo biddira mu mwana singa abeera akuze nga maama we yeeyisa mu mbeera ezo ng'ali lubuto. Ensonga ezo bazinnyonnyolako bwe bati. Olubuto lwa maama we bwe yafulumanga nga bw'abeera ku mabeere olulina engeri gy'omuteekateekamu. Omukazi ow'olubuto mu kaseera ako yafubanga nnyo kwegamba okwewala ebintu ng'omukyala ali olubuto okuyombayomba kulwana kale nga si kyakisa. Abaana mu nkula yaabwe kibakosezza era alina kubeera nga naye afuna omutima ogwakiwaki tinga maama naye bwatyo bwalabika nange nina okubeera bwe. Omwana omubi avumaganya nnyina so oyo omulungi aweesa kitaawe ekitiibwa. N'abayita ababiri bejjukanya enviiri zikulabula engo nga nwe bakulabulira engeri maama gy'alina oyonsaamu omwana we ng'azadde okumukuuma nga wampisa. Watuulanga bulungi n'oyonsa omwana we era n'omukwatira ku bbeere. Omukyala yatuulangako wansi ng'ali awakaawe ne bwe yandibadde agenze ku mukolo n'omwana naye era ng'amala kutuulako wansi n'asandika okuyonsa ki omwana we. Ezangamba naye nga mbikako akagoye mbikako bulungi bwoti akagoye otojjayo olubeere lwenaddiraga mu bantu era bw'amala okuyonka omuteeka wano ku kibagabega okubako mu kifuba muno. Bano bagamba omukyala yanditudde bulungi n'ayonsa omwana we ekitakyaliwo ensangi zino nga buli omu amuyonsa nga waalabye. Naye kati ekyennaku zino oyinza okusingana ng'omwana omuntu amuyonsezza ng'ayimiridde buyimirizi. Aba talina mpisa n'omwana bw'atyo era kyonna olaba kati ensangi zino olaba omwana oli ayimirira addeyo olubeere ne bw'aba ayimiridde bw'aba ayimiridde n'akola kisigwa ekifaananyi ajjayo ebbeere n'akola ki. Abaana mu nkula yaabwe kibakosezza. Bugubugu simulira essanja terijjiisa mmere. Bano bakunnyonnyola omwana olina okumuwa obudde ng'omuyonsa n'okumuyambako ku bbeere wakati n'okumutuuza obulungi kimuyamba okukula nga wampisa. Wano bw'abeera ng'atudde ateekateeka omwana era n'ayogera naye era n'amulako omukwano naye omwana n'abeera nga naye mulyaga nti maama ng'asobola obwongo bwe bumugamba nti maama nga bw'amunyonsa atuulako wansi n'andaga nti mukkakkamu. Bwe yawanikanga amagulu ng'omuyonsa kati abaana amanyi okuwanika amagulu naawe n'okwata okugulu n'okola ki kati nga gw'omuzza kati awo omukubyemu tajja kuddayo kuwanika magulu ago ngobadde. Yafulumanga nga bw'abeera ku mabeere olulina engeri gy'omuteekateekamu n'obubuulira bibi nnyo era si kyampisa era tekyetaagisa kubanga ye aba kimanyi nti bw'anaabanga ayonka alina kusitamu. Omwana yayinza n'okusitamyaho ng'akuze ebibirimu ng'akubuuza. Akubagulizaako oyagala wambazi Zekiza Peter KSTV eriiso ly'omukulu.